Abantu batwalidde amateeka mu ngalo bwe bakumya omuliro ku motoka ya munnaabwe ekika kya Primo namba UAA 180G yonna n'esaanawo. Kidiridde emmotoka eno okutomera omuntu n'emuttirawo ku nkulungu e Kasese oluvannyuma n'adduka ng'enjega eno eguddeko amaliba waadi mu munisipale y'e Kasese kilomita 2 okuva wamutomeredde. Abantu abatategeerekese bagoberedde emmotoka eno okutuuka we bagifunziriza ng'agivuga akubye akagolomo n'egwa mwala. Omu ku beerabiddeko agamba nti omugenzi abadde atamidde nga bw'akyokoza baddereeva nti bamutomere era nti dereeva wa Primo wajjidde n'amusaabala. munyite achama koloti kondakta mabya kamuswirya amabe kalukwa pasi amatebeta maye usunguti omwa Primo engale kana mwono obojo ali rondolo holo alotamiri. Omwogezi wa poliisi e Kasese Vincent Twesija akakasizza akabenje kano n'avumirira n'ekyabatuuze okutwalira amateeka mu ngalo. The law would have taken its course by reporting to nearby police and we would trace this car, the driver, and we apprehend them. Asabye abantu bulijjo okutambula n'ebiboogerako kuba omugenzi tasangiddwa na kiwandiiko kyonna. We are at least move with a documented photocopy or duplicate of any ID.